haleluya 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 haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Balamusizaako nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda ku lw'amakya malungi, nebaza Mukama abukeesezza. This is morning breakfast. Katonda omuyinza, Katonda omuyinza wa buli kantu, Katonda omulungi tukwebaza, omusugo omulungi weebale. Tunakusinza Mukama, tunakutendereza. Oli kabaka wa bakabaka, oli Katonda w'amawanga, oli Katonda atenkanika. Ogulumizibwe Mukama, osinzibwe Musumba omulungi, osinzibwe gwe Katonda atenkanika, osinzibwe gwe Katonda atuwadde obulamu. Oli mukulu Mukama, oli wakitiibwa Mukama, kyetuva tukugulumiza. Oli Katonda atenkanika, oli Katonda atuwadde ekisa, oli Katonda atukuumye. Katonda wange Mukama, nyimirya mu maaso go Mukama, wakati n'abakyala n'abaami bensaba nabo Mukama, abeetaaga obugabirizi, abeetaaga obugagga, abeetaaga omukisa. Katonda ow'ekisa gwabawadde obulamu n'obukeesa n'olwaleero Mukama nga balamu. Yegwe Katonda abakuumye, bakolere ebyekisa, balabise n'omukono gwo ogw'amaanyi, baviireyo Musumba omulungi. Katonda ow'ekisa, gwe Mukama ayimusa omwavu mu nfuufu, ogolokosa omunafu ku lubungo. Nkwegayiridde Katonda ow'ekisa, gwe yakikolera Dawudi n'omujja mu nfuufu. Tewamujja na mu nfuufu nga bw'ayogera mu Zabbuli ey'ekikumi-mu-13 nnyo olw'omusanvu nti oyimusa omwavu mu nfuufu, ogolokosa omunafu ku lubungo. Katonda ow'ekisa, ye Dawudi wamujja na ku ttale. Katonda wange nkwegayiridde, yimusa omukyalo oyo, yimusa omwami oyo, golokosa omunafu ku lubungo, golokosa buli sekinoomu. Oyo abadde yagwamu amaanyi, oyo abadde takyasobola kuyimirira, oyo Mukama omunafu, munafu mu kunoonya Mukama, nga munafu mu kukunoonya, nga munafu mu kukola. Katonda ow'ekisa, oli Katonda ayamba. Taata yimusa omwavu ku lubungo, gwayimusa omwavu mu nfuufu. Katonda ow'ekisa tukwegayidde, baaka abakyala n'abaami b'oyimusa, baaka abaami b'oyimusa, baaka abakyala n'abaami b'oyimusa, abo Mukama bakukoowoola, abakutendereza Mukama, abakusinza Katonda ow'ekisa, abakusaba buli ku makya basisinkane Mukama, obayimuse, obayimuse Mukama. Oli Katonda ayimusa, oli Katonda ayimusa, ate n'oyimusiza ddala n'osimba n'onyweza. Buli mukyala na buli mwami musisinkane omusimba omunyweze, buli mwami na buli mukyala musisinkane Mukama, omugolokose Mukama, omugye ku lubungo. Katonda ow'ekisa nkwegayiridde, Katonda omulungi nkwegayiridde. Ayina omulimu Mukama, yongera okumuyimusa. Atalina mulimu Mukama, mukubire kuba watali kkubo, omuyimuse Mukama, omwongere yongereko, omugabirire. Oli Katonda agabirira, owa omukisa emirimu gy'emikono gye. Katonda ow'ekisa, oli Katonda ayamba, oli Katonda alaba, Katonda omulungi. Saasira abakyala n'abaami abali mu Uganda Mukama, ng'embeera gye bayitamu nzibu nnyo. Waliwo abantu abali mu Uganda Mukama, ng'obwavu bufuuse obwavu. Embeera gye balimu Mukama tebakitegeera na kye bazaako, naye oli Katonda aterabira bantu bo, oli Katonda ajjukira, gwe ajja omwavu, asitule omwavu mu nfuufu. Katonda ow'ekisa basitule, bagolokose ku lubungo. Abali mu Uganda Mukama, abali mu buli mbeera yonna, n'abali mu maseekati, abali eyo waggulu eyo mambuka, abali mu sentro, abali mu buvanjuba ne bumugwanjuba Mukama, bonna mbaleeta mu maaso go. N'abalinnye ennyonyi Mukama nga bali mu abroad, n'abo abaliraanye eggwanga lyaffe Uganda naye nga bannayuganda, bonna gye bali baweeseeyo omukisa. Abalinnye ennyonyi Mukama ne bajja mu abroad, Katonda ow'ekisa, oli Katonda agaba omukisa, oli Katonda agaba omukisa ku bali mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga. Gwe yawa jjajjaffe Ibulayimu omukisa, n'owa ne Yakobo omukisa. Katonda ow'ekisa, bonna gye baali ne bannayuganda bonna gye bali ku bugazi bw'ensi eno, tukusaba otuwa omukisa. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale gwe Adamu essaala, weebale Omusumba omulungi. Amiina. This is morning breakfast. Neera tukomyewo. Ebyawandiikibwa kyaffe kye kimu kyajjo, naye wuliriza olunyi lwagambye nti naye muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero ey'ensi.
munaabanga bajulirwa munaaba bajulirwa bwe muli weebwe omwoyo omutukuvu kye bayita okujulira okimanyi waliwo okujulira omuntu noga nalabirako ddala n'amaaso gange okwo kujulira naye mu by'omwoyo omutukuvu ojulira mu ebyo bye wayitamu n'ojulira ddala n'ogamba neebaza mukama nze gwolaba nali sisobola kuyitwako ki naawe omanyi ebyomubiri bye gutayagala kuyitwako n'ogamba naye mukama yeebazibwe kati mpulira emirembe gyendi bwe mba sinywedde ku mwenge sirina buzibu sigunywa nti waliwo aguŋŋaanye naye mpulira emirembe olw'okuba nava ku mwenge kati gwe wafuuka mujulirwa mu ekyo kubanga wafuna omwoyo omutukuvu n'amaanyi ge olaba abantu abajulira ku misango egy'enjawulo mu makooti eyo oli nayimirira mu musango n'ajulira naye bagamba leeta omujulizi wo n'ayogera bye yalaba kati ate eri kristo si bwe kiri eyali ayina endwadde omwoyo wa mukama bw'amala omukako bwe kapa amaanyi agamba omwoyo omutukuvu gasindiikiriza endwadde n'egenda neeva mu bulamu bwo n'otambulira mu mwoyo oyo omutukuvu n'akulungamya obutaddamu kuyingira wali ndwadde endala kukwata n'omala n'ojulira mukama kwaba abakyagirina n'ogamba munnaayi obulwadde obwo nange bwannumako ne busobola okuvaako singa okkiriza katonda yennyini amaanyi ge n'omwoyo omutukuvu bijja kuyamba owone ekyo ekikuluma eyali alina omwoyo ogw'obwenzi ng'ayagala okwebaka ku buli mukazi oba ng'ayagala okwebakibwako buli musajja amaanyi ag'omwoyo omutukuvu egamala ne gamukako we kapa afuuka mujulirwa nga takyetaaga kuba ng'akyayina ennyonta eyo ey'okwagala buli musajja amwebakeko era nga takyayina nnyonta eyo ey'okwagala buli mukazi agende nga amwebakako kati gwe n'obeera mujulirwa kwaba abakyakirimu n'ogamba nti yeebazibwe mukama osobola okuwonera ddala obwenzi omuntu n'obeera waawo ng'oli mulamu naye ng'omubiri gwo tegukyayina nnyonta eyo ey'okuwulira nga guba tegwebase na mukazi ey'okuwulira nga guba tegwebase na musajja omubiri guwulira ekizibu kati eyo ennyonta ekugendako etya ng'omaze okufuna amaanyi ag'omwoyo omutukuvu n'omwoyo omutukuvu yennyini ng'ali mu ggwe ng'oluŋŋamizibwa ye kuba twalaba onyiriri nga lugamba nti tebaliiko musango abo abali mu kristo yesu abatatambulira mu mubiri wabula abatambulira mu mwoyo omutukuvu kati omwoyo omutukuvu ono n'amaanyi ge bitambulira wamu n'oba nga tuliiko musango ogwo ogw'okunenyezebwa ogw'obwenzi ogw'obubbi ogw'obulogo ogw'obulimba ogwaki ogw'olugambo ogw'okugeya ogw'okwogerayogera ku bantu kubanga bwe boyogera ku bantu olina okumanya nti ebyo bantu ba mukama ate mukama ali mugwe omwoyo omutukuvu ali mugwe ng'akufugira muli ng'atandika okulaga nti owaayi abo bantu bange ntoboogerako naye atalina mwoyo wa katonda tasobola kujulira katonda tasobola kubeera mujulirwa kubanga wuliriza olunyi lugambye nti munaabanga bajulirwa bange mu yerusaalemi yeebazibwe mukama kati ffe tuli bajulirwa eno olunyiriri gye luggwera wansi wano olunyi lutandika lugamba mu masekati galo akatundu akokusatu lugamba nammwe munaabanga abajulirwa bange mu yerusaalemi weewaawo mu yerusaalemi waliyo abajulirwa ba mukama kankujjukize olaba nga mukama katonda amaze okola ekisuubizo kino ku bino byogerwa mu bikolwa by'abatume essuula esooka olunyiriri olw'omunaana luno lwe tulimu lwennyini genda osome ebikolwa by'abatume essuula yakusatu abantu nga bakamala okibagamba kyamala ne kibatuukako njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo owulira ng'ayogera ebyenjogera eby'obulimba omwoyo wa mukama agenda kujja ku bulamu bwo obw'obujulizi bano baali bajulirwa batya bw'ogenda mu kitabo kino kyennyini kye tulimu ekibikolwa by'abatume n'ogenda mu ssuula ey'okusatu osanga Peetero ne Yokaana nga bagenze mu yeekaalu okusabako basanga omusajja omuleme yagongobala ali mu myaka olomosi 40 naye ng'omusajja oyo atula ebweru wa yeekaalu asabiriza kati mu kusabiriza okwo bwe yalaba
Paulo ne Yokaana, Peetero ne Yokaana lwaza n'alowooza ne bano bagenda mwayo ku feeza ne zaabu ko bali olwamutunuulira ne bagamba munnaayi ffe feeza ne zaabu tetubirina naye kye tulina kye tukuwa mu linnya lya Yesu tambula bwe twogera Yesu g'emaanyi ag'omwoyo omutukuvu Yesu means anointed okitegeera kati amaanyi ag'omwoyo omutukuvu baali bamaze okugabasuubiza gaali gamaze okugamala ne gajja ku bo bwe baasanga omulema eyagongobala bamugamba mu linnya lya Yesu tambula kino kye boogera wansi nti muli babajulirwa bange mu Samaliya ne mu Yerusaalemi ne kituukirira era bwe baabalaba beewuunya nnyo omusajja olw'okubanga ye abadde alowooza bagenda muwaayo 1,000 lwasa kumuwaayo feeza ne zaabu bamugamba ffe tetulina kye tukuwa mu linnya lya Yesu nga balina amaanyi ag'omwoyo omutukuvu kati naawe ali eyo weetaaga kuba n'amaanyi ga mwoyo omutukuvu ne bw'onooba ng'oli munafu otya ky'onooyogera kijja kukolebwa kubanga olw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agali mu ggwe gajja kuba gakola ku lw'okubanga wajjusibwa omwoyo omutukuvu. This is morning breakfast. Bw'onooba tolina amaanyi ga mwoyo omutukuvu ne bw'onooba okola bitya ne bw'onooba olina amaanyi amalala nga ge gafugira mu ggwe era ago gagenda kutwala mu kufa nga bwe twalaba olunyiriri. Amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gakola birungi byereere. Ogenda kuba mujulirwa kulira wansi eno olunyiri lubalinza lugamba nti munaaba bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. Kati ffe tutuusa ku nkomerero y'ensi, ffe tuli bajulirwa. Bapawulo baali bajulirwa mu Samaliya ne mu Buyudaaya ne mu Isirayiri. Kati ffe abali ku nkomerero y'ensi ffe tuli bajulirwa ba Mukama kuba twakkiriza omwoyo wa Mukama okubeera ku bulamu bwaffe. Bwe tukubuulira ulira oyinza ogambuli babeka bwe nkubuulira byempiseemu Mukama byamponyeza mazima ndi mujulirwa. Weetaaga kufuna bufunye omwoyo wa Mukama. Ogenda kujulira Katonda ogamba omukyalo oyo nti munnaye olaba nange nayambalanga enkunamyo nga nyambala obugoye obumpi nga mbutuufu ng'abantu bonna mbaleka mbasitazisa naye kati sikyasobola zambala mpegayiri toddamu kwambala ngoye. Nkusabira omwoyo wa Mukama abeere ku bulamu bwo kikugirenga mu bwongo obwo nti tosaanidde kwambala ngoye nnyimpi kwesitaza bantu balala. Oyo akola ekyo omwoyo wa Mukama gw'aba yeetaaga noona amugamba ntokikola kati yajjuzibwa omwoyo wa Mukama ali mu ye amuluŋŋamya entambula n'enjogera n'ennyambala. Okitegedde? Teeka emikono mu waggulu tusabe. Njagala naawe obeere mujulirwa wa Mukama oleme okujulira nga sitaani buli kaseera. Bannaaye abantu bajulidde sitaani to extend nti sitaani bamufudde ekintu ate kati ekizibu ennyo. Sitaani talina maanyi, yakolimirwa ne mu ggulu n'avaayo. Yakolimirwa n'akatebe ke ne bakakasuka n'agwa ku nsi talina waatudde yeetala bwetazi anoonya gwanaalya. Bayibuli egamba nti alinga empologoma enoonya omwana gwenaalya. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, Katonda nkwebaza ku lw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Mukama nkwegayirira leka buli mukyala buli mwami ayambalwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Mukama buli muntu abeere mujulirwawo, ajulire yonna gy'ali ne gy'ayita, yonna abaamulaba bamulabe nga kati yafuuka bujulizi. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale gwe Adamu okusaba. This morning breakfast ayagala okuloka ateeka emikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu zikiriza n'omutima gwange okuba obutuukirivu era njatwa n'akamwa kange nti ndokosi. Amanya gange gano googere gaddemu nate neera gaddemu. Mugambe nti ayi Yesu amanya gange gano gajje mu bitabo by'okufa mu bitabo by'endwadde ebitabo by'okusiraana bawanika bitabo by'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Amiina. Asebwe gambe bye mulokole. Mukama akumpeere omukisa kunjagalira olunaku olungi. Emmanuel.